bulijjo mu nsi muno gy'okumukola ebirungi ate gyokumufuna abakulwanisa n'abatakwagala. So sayidi zombi zirina okubaawo. Nadde ngamba omuntu nti tetwanditegedde kitangaala nti kitangaala singa ekizikiza tekyaliwo. Ekimakinga ekitangaala kizikiza kuba nti kibeerawo. Naye always ekitangaala bwe kijja kibuutikira ekizikiza ekitangaala ne kidominatinga. So abantu mu abali eyo abalungi mbayita kitangaala. Abatono ababi abaliyo kyekizikiza. Naye ekyomukusa omulungi nti mu mbeera eno ate abalungi mubuutikidde ekizikiza nti n'ekizikiza kigezaako okuvaayo olw'ensonga nti ye obulamu bwa Becky bwadde bwanjawulo. Ne bwoba ovaayo ng'oyagala bwopoozinga na bulwanisa gwe mennyini ojja kwesanga nga by'oyogera n'eki ky'ovaayo nakyo tekimakinga sense. So kati katwogereko ku mbeera y'okuziika yakuyise etya ennaku ovuddeyo mu bbanga ki? Navuddeyo Kosaggulo nze nasigalayo nga nabyenna okumaliriza of course nga manyi emikolo ng'egyo basigala babanja bakugamba bamusika abanja buteba bubanja tenti babanja biki naye nga bambi mbeebaza era nyongera okubeebaza ebintu bisandi bisobodde siganyinza okubanga nayina oba nabina bye nali neekoliddeko nga nze ng'omuntu naye embeera ya Becky n'okuba nti mbadde sikola okumala emyezi ng'etaano okuva covid yatandika embeera ya covid mbadde mugimanyi wenasangira Becky nemba ne Becky akati nikenanegeza kwa spendinga mulabidde Becky emyezi etaano. Becky mbadde for more than 2 years. So mu myezi eno gye mulabidde aba feelings how expensive she was then mwewuunye nze abadde naye ebbanga ly'eddala mbagamba nti mbadde ndezironi ku lwa Becky era bamanje nabo bangi abasoka mukadde okukumi egyo emyezi gyonna egibadde gisoose nabega I made sure I do survive with Becky. Mumulabye kati ne mujja ne mumwagala ne mumwa support emuyambye okuba nti amanyika era mumutuusizza bane mwebale nnyo mwebalire ddala. Kino kimukoze mu bulamu bwa Becky I swear. Sinze sizza agamba naye Katonda abalaba era feeling ekiri munda. Mwebale nnyo mwebalire ddala abaana abalabanga video nga nzitaddeyo ku social media noonoonya nogaana edda Phoebe mpereza ennamba yoyo omwami nteekeko ssente nga tenakkubiriza ng'oyamba toyamba nti mukulu Alani toyamba mbuwaani nedda oyamba lwakubanga omwana oli Becky Mukama akikubalire bamikwano tulina abaana bali ku social media bangi nnyo ababaddewo waliwo omukyala yakunganga banneeyo ku TikTok oba muyitaane Queen J thank you so much webale nnyo webalire ddala n'omulala oli namwerabire yali ngamba ndeete ssente waliwo Queen J waliwo Swabula oli yangamba brilliant Nalongo brilliant n'abaana abalala bangi just lwakuba amannya okugakwata kyekizibu kati n'omukyala bambi gwenjagala okwebaza bamuyita Kirungi omukyala y'omu ndowooza gye mudde twamusanga yaliwo enkeera naye omu Becky nga yakafa gwe twatereza Becky yali mu ddwaliro omukyala yabadde nga ankubiriza nnyo moment zembadde natuuka nga kisa nenzikira ngampira kanalonga hando yiti ngampira mpoye mpeddemu but Kirungi akiki please I thank you webale nnyo kubeera mu bulamu bwange n'obwa Becky kubanga ebiseera ezinga mbadde nga mpulira nga I'm going down omukyala we ngambala nti kiri mugamba nkubulire kirabika this time nkoye mpoye nkutuse nagamba togezaako don't try fanya ngamba nga tokigezaako go back to Becky tokigezaako don't kubanga bwokola ekyo olinganga ndaga nti Becky omuvuddemu Becky tomuvaamu nagamba dda yansindikanga nagamba dda yo don't nanga sagala kulaba nga weddemu amaanyi sagala kulaba nga wekubagiza sagala kulaba nga wejjusa njagala osigale ng'oyimirira I know you strong and you can do it dayo so bambi Kirungi thank you so much for all the effort and the endeavors well we lost Becky but webale tulina embeera gye tuwulira nti Becky era si weeno Becky nti ate baagala muzikula Becky mbw ate biki kiki ekiri awo amazima gali nti right now wendi abasinga temundabye nnyo nga ndi mukunyolwa okujja comments ezimu ezibadde zinkutteko olw'ensonga mbadde nfiiringa nti Becky omubiri gwe guwummudde naye ye ng'omwoyo gukyali naye kijja kunnuma I really feel kijja kunnuma nnyo era kigenda kunkosa nnyo singa Becky atataaganyizibwa era akwatibwako waali right now waawummudde Becky awo twamugalamizza Fort Portal ewa omukyala omukadde gwe tubadde nga naye mu ddwaliro abadde ng'amulabirira the alleged to be the grandmom njagamba alleged olw'ensonga ze ngenda okubawa
siganye mwogedde bingi mugambye Alan yazaala Becky abadde nga atubuzaabuza yakola biki ne badde ngamba Phoebe today morning nti abantu aboogera ebigambo ebyo sooka finding out bali batudde even ekisingo queen ne bagisambula mu bwa Becky abantu abatudde kibatudde nga bakiteeka mu bulamu bwa Becky tebakitudde because who is Becky ani amuzaala era abantu abatudde kibatudde bakiteeka mu bulamu bwa Becky n'omu yatoola ssente n'aziweereza bagyere emitwalo 10 olwamala oziweza n'ambuuza bambi omwana mpozi bambi akaana kugwakazaala bambi ng'oli amanyi na mu Becky wange nze muzaala okitegere ng'olesente yaziweereza dda kitegere teyafaayo ani azaala mwana yali awa ssente mwana alibone ate era abire bulungi so kyenkulaga nti nange abantu abasinga babadde bamayimba omwana wange era nga babeera bakugamba akaanako kali kuki like akaanako nga manyi omwana wo naye nga ate basigala bakuwa si munze so tebawa gwe bawa mwana kati abantu abali boogeranga nti mwana walani mwana biki kyali kibastopinga okuyamba omwana okay fine bwabanga yali wange nze muzaala so kyali kistopinga okuba nti oyamba bantulekerawo okuyamba abantu nga tulina ebintu byetubigendererwa wabula bayamba ebigendererwa waliwo bayamba like to be seen bingi leka tuyamba abantu olw'omutima ogw'obuyambi ombuuziza ku kyabigambo ebifuluma amazima gali nti stories ezimu ezizze ne today morning nkugambye mbadde njogerako ne kumala ebbanga lya mwaka gumu n'ekintu today morning I received a call ngeva eri mama Becky ne mugaka nkubira I called her when I called her it's so unfortunate mugambye era musabye twogedde kabadde ka conversation kawanvuwanvu after a period of like 1 year but she has confessed naye tona neyenenya banga nkubidde yeetonda yenenya naye byonna byonna byaddayogedde mbuuza ekintu kimu mama Becky kimanye kati Becky yawumudde so kyonna kyoyogera tukyogere nga tukirya liŋŋambeera eveewo bino ebintu biveewo bive mu ddiiro omwana awummule tulina kudda mu kusikamibwa mbuuza mama Becky ekibuuzo kimu nti mama Becky wabanga yawumudde nga mwoyo right now akulaba akuwulira ampulira kyonna kyoyogera babanga Becky kyonna kyali asobola okujja kaŋŋambe n'akola ekintu kyonna oba bune oba malayika osobola oginyiiza esobola okunyiiga mama Becky njala ombuuza ekintu kimu omukazi asobola okumanya nti tata w'omwana twaziisa omwana nefo tebakubira essimu n'ogamba itsoke tumuziike eyo ate bwamala esigifuna ŋŋamba ate wakyusizza nemugamba okay fine yagizaali mbeera zizakukyusiza ebigambo naye kituufu be gye twamuziise yeeyo amazima gali nti yaŋŋambye nti asisi naŋŋamba amazima tata Becky amazima gali nti Becky siweeyo Becky gye mwamuziise si yewaabwe Becky waabali bano abaaliwo mukusooka nga abasajja ababiri abaaliwo story abagirabako ku SB4 media eno side eno waliyo omukazi n'omulenzi kati eno nga waliyo omwami bali bami babiri kati ng'ono mama Becky bwagamba mama wa mama Becky nga bwagamba muno omwana waabano kitegeera kati bano ne bagamba ffe tukivuddemu abo ababiri kati ate omwana waabwe ate kati omwana kizze nti waabwe naye omwana waani oba waani juzi nali mbagamba abantu nti Becky wafiiridde bamaama be ba-anti be abadde nga kuyita anti Phoebe mwabadde ba-anti be mwabadde bamaama be oyo queen J abadde infact abadde nga muyita maama abadde ngita mami queen J abadde maama we mwabadde bamaama be mwabadde bazadde be mwabadde baganda be era Becky wafiiridde nga baganda be bamaama be batate ba anko be bandi be bamwe abadde bamuwa obuyambi abadde bamulaba era abadde nga abayita amannya buli abadde nga mukubira essimu baga neyanza anti neyanza anko neyanza dadi neyanza mami yemmwe bano abavuddeyo right now tugenda kwasanya kino ekintu mateeka which I think singa bana I know bagenda kujja and I'm willing to meet with them tutuule ne Becky this time round I think nyinza okubanga mbadde mukaka munyo mbadde mugonvu on this but I don't think ngenda kuiza kino ekintu kibeerewo ku mwana wange oyo mwana wange tagenda kukwatibwako nawaali in fact juzi ku police nebagamba nibandiyagadde muziike wange police ejja kumpa that security okuba nti muziike wange era bakirize muziike wange so mwana wange oyo tagenda kukwatibwako Becky agenda kukumulira waali oba waani oba ani amuzaala oba mama wamugabawa byonna gyamugaba bakimanyi nti kati Becky badde wange era agenza okufanga wange era agenda kuzika nakkiriza aziikibwe gyaziikibwa kawumuliraawo byonna bigenda okuddamu kubanga olwedde kyasooka okukolebwa kubibwa simu kumanya nti omwana waawa n'atugamba nti omwana bamuziike eyo
ensonga kyagamba muziika eyo omuvubuka maama w'omukyalo oyo mukadde omwevu mwalabanga bamuyita godi omuvubuka yali yagenda ggulu nga yabulireyo ggulu kumaze emyaka nga more than 5 years yabulireyo kyeko omuvubuka yali amwagaddeko kati yensonga lwaki yali amusiba omukyalo oyo nti omwana weeyo bamuziike bamukubisimu namubuuza nti mwana wange ate nga time yali ekyaliwo okukyusa waliwo obudde of course it was still early naye ng'agamba omwana weeyo bamubuuza omwana tumuziike eyo mbuye tumuziike eyo weeyo that's why abantu abasinga mwalowoozanga nti wange kubanga bwe yagamba nti mumuziike eyo weeyo kati abasinga because bali manyi nti n'omukyala mama wange ngolooza nti wange walowooza omukyala oyo mama wange so omwana mukyala bagamba nti mumuziike eyo weeyo ne balowooza nti ki naye nze ndi musajja naye nga ffe leero tetwali tubiinako buzibu kubanga nze siinako buzibu omwana niwe yandibaddewo niwe watandibaddewo love yokayoka ne keya gye walinga owo omwana bannange ekyo kimala mumaze okusiima omuntu n'ogaba bannange kuba tulina bangi nnyo balina abaana baabwe babasuddewo okitegeera so omuntu okwogera kintu nga tomanyi kiki gye kiva yuveere n'oyogera ekigambo nakyo si kirungi just tetwagala Becky awummule mirembe ate tudde walinda ate tusimayo mwana abonebonere ku nsi negye yebase naye abonebonereyo naye afunireyo obulumi kubanga ebintu ebyo biriko simanyi beddiine banga balina kufuna ggumba balina mujjamu ggumba biki olaba ne mu ddwaliro baali bamutreatinga nabagana omusala baga temumusala just mutreatinge ali baga tugenda mutataganya omwana abonyebonye kimagenda kimugenda musala get out of treating her mu ngeri enkakamu awumule time ye yakuwumula ate gumba kiri babaagala DNA simanyi omusala era ngamba they have to get something from the bone biki basawo bakola that they can tell so bambi Becky agenda kuwumula amazima gali nate nyimbe n'omukyalo omu yesterday ne mugamba yadda ngamba nzala ninkubudde empise mu mbeera namugamba sirika oyise mu mbeera namubuuza omanyi kye bayita okuyita mu mbeera ne mugamba oyita mu mbeera ya mwezi gumu nayagala okwetta abaana bali eyo mu mawanga ag'ebweru bayita mu mbeera ya mwezi gumu ebiri ne bagala